in a world where people are choosing negativity, choose positive. Yeah, I always have a positive mindset about everything. Waliwo video gye wakola tetwali mu press conference but wali kuno nivye oba olina omuntu gwali oyogerako naye nakubuuza ku baana bo n'oyogera abaana abalenzi bali batya essaawa zino lwaki oyagala tambula nabo okubaleeta Uganda? Yo, abaana bange abalenzi bali like njagala nnyo bajje Uganda kuba eno gye tuva yadde nabazaalira South Africa bakuliddeyo and all of that wano we tubeera we bagenda okudda abaana bange ebiseera ebisinga mbaga tugende Uganda like tukole ki ngamaga there's a lot of things tulina tourism tulina bintu byo musobola okugenda okulaba and the mamuza is that all ngamaga like Uganda has like the party life bali myaka gya kupatinga kati bali batins bagamba na so naze n'abato because abalenzi they feel like that's not our vibe. Ate nato banenya kuba ebiseera ebisinga abaana babeera South Africa lifestyles zaabwe buli kimu kiri eri so bodda ffe twakulira eno tubitegeera ate tubinyumirwa bino so nabo bakulira eri that's their life oluusi so mbaleka olina ka videos ke wakola ngo bagamba bajjewo emmotoka zaabwe tugamba bannaye ffe tugenda gamba ddi abaana baffe bajjewo emmotoka zaabwe tutekeeza kumvira bakuze balina bakuze bagende bawase bagende batandike abaana buli omu alina emmotoka abaana buli omu alina apartment abaana buli omu balina amayumba tatabegeya balekera abaana balina investments mu Brooklyn balina shares tebagala kuva waka onookera ku makyo oyagala okuvaayo olina okusikayo emmotoka kuba bo bayingidde bukya bazitadde eri emabega nogamba ne kati nkoze nti banviire nkoye banviire naye buli muntu agamba nti kubanga ku social media right now olabika wanyuse obugenze wamaze white party nga bugenze tewasobodde kubeera ku social media naye buli muntu yeewuunya twadde tumanyi Tanasha jasibya mu mboozi tagenda kujja kijja kita mujjawe okuyita mujjawe ku kivulu kyekimu. To correct you, Tanasha si mujja wange. Number one, Tanasha tayingirangako maka gange. Tanasha yagenda okutandika okubeera ne Diamond nga navaayo dda n'abeerawo n'abantu abalala awo n'alyoka ajja simuyinaako obuzibu n'ekirala tulina abaana wakati wange naye so for me wowe kirabye ekyo nga si mujja wange ate yajja after mba sirabira ddala lwaki mba sisobola kukolagana naye regardless twayagala ku musajja omu I think oba ndowoozayo abantu like I don't know like I said I choose to be different and that makes me stand out. That makes me different. Sorry to ask you this. Abantu bangi bakomparing the video gye wakola kuno nivye nga tetuli mu press ayo waliwo video trending on social media waliwo omuwala oba weyuko wawa yagigatta n'agizoominga ne batandika bagamba Zari akaddiye Zari biki bantu oyinza bagamba kikozi tetulabanga Zari waffe society waffe yakyaliko tukyamunyumirwa byakola tukyabi ebiseera ebisinga kati eno era nzirayo mu era eno gye tulimu eno era ya filters video mwazikola ku press conference mwazikozesa filter ezamwe ze mwafulumya oli bwakwata video y'omuntu n'agiteekamu bifilter n'agyonoona because that's how they want to see you bo nga bo baagala kulabawe batyo it doesn't change me as a person nze wentudde n'ekirala abantu balina okutegeera I'm not 20 I'm 43 ndi mukazi mukulu I'm 43 ate ndabika bulungi n'okusinga abawala abali ku social media abamu 20 abawanika ezo video bakulabise nti gw'olabika bubi naturally I'm gorgeous at 43 5 kids mpise mu hustle I'm so fucking beautiful darlings ate kisingira ddala nze okunsesa nti abawala bato bebakwata video zange ne bazikomparinga nabo tolaba nti nina kyemmanyigaabo benti nina akantu kemata omwana omutaata okwata video yange w'emyaka naawe comparing kirabika ndabika bulungi mbalumya omutwe bw'olaba nga alabika anyirira nnyo tuki editing I'm naturally gorgeous ndi mulungi ndabika bulungi abantu abamu bwayise kwat parties nga tebaze abantu abamu tebaze Fantana flights to Ghana twazi booking on time so we had problems securing flights Louis also we had problems securing flights because flight yali esobola omujja e Johannesburg yali Uganda Airlines nga wava Namibia agwa Johannesburg saawa kuba teri direct flight agwa Johannesburg saawa 2 kitundu ate Uganda Airlines yali evaawo mu kitundu so flight issues. Yeah. Next year tusuubize kubanga otulabikirako mu December mulundi mbeera wano buli weeks 2 mbeera wano naye obeera ne husband wo tobeera naffe mbo ne bansibirayo nga teri kufuluma nembeera wano okay basuubiza next year white
kigenda kubeera saagala genda ku next year ebintu bino bya Allah atugerera nja ojja kubeera ojja kola kati next year inshallah bwe natandise okusemberera towards those dates nga bagaba bannaye kino. So for now, alhamdulillah, pata yabadde nungi. I'm here, I'm grateful. Tesobola chokoko bene. Yeah. Kulikayo yesterday. Bana twachikubye. Watukubye pate? Nawakubye pate nga bulijjo. Twachikubye. Basapota babadde bangi. Era bana simanyi ngeri gye ngenda kweyanza abantu. Kubanga abantu mwaka ku mwaka bo ne batakoowa. Together one part. But guys, thank you so much. My heart is full. I'm overwhelmed. You know, you need Simani. But I know those that are against it. Questions na ingira mu part segera tukamene the magic gadde Simani. I'm speechless. I'm out of words. As always, abantu basupportinga wala abantu abakwagala nga yaga nze njagala Zari nze mwagala. So I don't know simanyi wantogereja but thank you simanyi. Thank you so much for the support. See, I can't put it in words. Thank you so much. Abayimbi bonna bewaita abaze abatebo zonna abazi booking abaze buli booking table yazze ne tufuna ne last minute bookings ku mulyango. It is abayimbi bazze Oscar Kasita ya obudde bwamukutte. She had a show somewhere naye abasigadde bonna babaddewo. Wamusonye kubanga obudde bwamukutte na communicate. Very understandable. Ate buli wamu olina okuba nga oba hasola olina okukola wano na wano so it's fine. So kati wamusonyiye tebiriiwo biri. I don't have to forgive her. She's doing what she's supposed to do. Obudde bukwata. Tobola abayimbi abamu bafiira mu accident. Ayagala adduke wano nawali bw'oba tosobodde kyesonyiwe. Your life is better. Gigs endala zijja kujja. Bagesiba enyambala teyakulumye n'ogamba ono namugamba buwaiti atagidde mu black. Balimu batono abaana bayambadde ng'engoye ziraza bbeeyi abawala ne banyumaka makeup like I don't know like wala ekintu nawe kyotula and you stand there and you're looking you're like wow is this me is this mine simanyi. Waliwo ebifaananyi ebitambuzibwa ku social media nga bano bagamba yinza byatugamba white party yajjidde mu gooti ne silver simanyi tetumutegeera bye yayambadde eno bimunyiza olubuto tetumutegeera. Abantu bano oyinza bagamba ki? Abantu eba, let me tell you something in CJ2 Living Arm right now. In CJ2 Living Arm right now, a lot of people look for negativity than positive. Era nze nkigamba nnyo abantu kati awali a lot of negativity. Choose to see the positive sides. Abatono kye balaba be different. Eno era gye tulimu ate nga it's getting worse. We look for negativity. Bw'okeera ku makya n'okola ekintu ekirungi tukwaka mileage katono bwe kati. Bw'okola ebintu akatono tewayise bukunya maama nga buli omu abukira ekyo. Ndowooza olaba abantu obwongo bwabwe mindset. So I looked gorgeous. My dress was expensive. Lwabaddeko amayinja kale si purely white naye ate tewabadde wa gold naye lwabaddeko amayinja and which was almost glittered white. So nze